Kanyomozi Akiki ye Juliana emyaka 40 egy'obukulu celebrating oba yagituuseko olunaku lwabadde lwakutaano era ntulaba bannayuganda bangi nnyo mwana wattu abaavuddeyo okumuyozaayoza okutuuka ku mazaalibwa ge ago ag'emyaka egyo egya Juliana Kanyomozi. Now omukyalo ono azze agezako okwawukana ku bayimbi abalala b'enjawulo. Olunaku olwajjo ebimu ku ebyo ebyakoze amawulire kwe kwabadde tiimu ye tiimu Juliana Kanyomozi eyazze nemukola billboard mu kibuga Kampala abasinga kufa abamu twali tulowooza na Photoshop ng'era abaana bwe tubalabe babigira munnange nga dabo oyitawo kaboda boti billboard ogirabirira ddala ng'eyimiridde. Juliana kye kimufuula ow'enjawulo okutuuka ku level kwekyo nga celebratingibwa bwakyo abantu mu ggwanga Uganda sofa. Kubeera ye kibi nnyo nti abantu abasinga balowooza nti Juliana wanjawulo ku Juliana owa 99. Okay. Kyamuyamba nnyo nti abantu tebaamulabako ne bajja bamugwamu n'abafunamu. Okay. Omulundi gwe yasooka okulinnya ku stage yali mu Luwummula ku Sabrina Azao Eddie nga ye DJ ebiseera ebyo bakyazo oyimuke Irene Nambiru Mawanda abagayi bangi nnyo abajjanga ku Sabrina Azao baatolokanga mu seminariyo nga bajja kakati Juliana nga muganda we Eddie amugamba yali DJ mu Sabrina Azao wa Hope Mukasa jangu tugende oyimbe tugende bajja kukkiriza kati nga mama we takkiriza tata namugamba muleke n'abawa only conditions nga bakomawo nga bukyali. Yes. Bw'atuuka ku stage okuyimba nga tanatandika kuyimba n'asooka atya. Okay. Bw'amala okuyimba oluyimba abantu ne basanyuka nnyo n'adduka agende eddo MC n'amukomyawo buki. Juliana Kanyomozi nzijukira nshirala yakaabako amaziga nga omukyala azze n'amukoonako taata we yali amaze okufa nga bali mu bibuuzo bya finals za senior 6 namugamba tonamalayo school fees fuluma namugamba fuluma namwegayirira ndalera fuluma n'akaluba nga ya mwana asigadde wawaka ali mu senior 6 nkulaga Juliana abantu gwe balaba olwaleero nti abadde omuntu ali laid back all the time ati omuntu ayise mu ebyo senior 6 sigimaliriza taata wange afudde bw'avaawo n'agenda ewa Hugh Girls ku Capital one day namugamba manyi galaba yasigaddewo alina okulabirira family n'ebirala jala kukola ku radio katasomanga ku mass communication tasomanga ku journalism n'ebirala nabwa radio nti ye ne bamuteeka ku voice test bamuga agenda okomewo n'abeereka nga ne mama wamugamba ne naawe ku mirimu gyonna n'osaba radio bwe bamala ne bamuyita later on nasoma amawulire ku weekend naye nga abantu abalaba Juliana w'ebiseera ebyo ng'era yo wakakati awo gwenjogerako sister eddoboozi ete eryalimanyi Gaya yabazuula ne Irene Nambiru nga bamaze okukola akalango ak'ekyokunywa ekimu kyesijja kwogera okubagattaganya mbu bakola yoneka gundi ka concert ka Vivi Lavi ng'era Juliana yo yali laid back kati ye character eyo bw'atyo bw'abadde yazze nayo mu stardom ffe kye tulaba kati abantu bo bagamba mbu manya akyetegeka n'akibeera mbu manya yoyo zembeera ze yoyo talinayo kya actinga na kimu. Okay. Bwawulira nga ayagala kunywa amazzi anywa mazzi era kyovula nti bino byonna abantu bye bamucelebratinga bigenda nebijja nga ye tabisobola. Ekya billboard abawagizi ba Juliana bamufaanana bayina engeri gye beetwala ye kati ate najja afuna ne wabawo fortune ne tubeera fortunate oba unfortunate nti abamu ne bajja babanga basomyeko abamu bakola mu banka kati ebintu bibalowooza byawa. So wandibawako embeera y'abantu nti balina qualifications omuntu okusubscribinga ku team Juliana kijja kikubeera nga kasitoba nanti tomanyi nti artist abawagizi ba reflecting who an artist is we are supporting kati abantu abasinga okusalawo Juliana bamu abalowooza nga babanga mu high school ebiseera nga balowooza be bakali. Okay. Osanga abantu abali team Morris Kiria nga balowooza be omutawaana okiraba ojukira ebiseera bya Gagamel team ne Good Life Radio and Weasel kati nga bagamba bana ba Firebase be babo ki yes be bawansi kati febe tugamba abeera bawe nnyabo omutawaana bagenda a certain side bano ne badde eno kati weekanga nti abantu abali bagala classics ezo ziri bessanyu omutima oguluma bekenenulanga okuva mu masomero eyo ne bagenda ewa Juliana Kanyomozi. Nja kuwa example y'omuwala gwe bayita Mariam Ndibulungi y'omu ku bantu abali
analytic ennyo, alaba MTV, alaba Trace Abani, alina information, researching about radio personalities in Nigeria, okiraba. Anoonyereza nnyo kyokka nga wandifunyeyo ate omuwagizi wa Mad Dog. Nga ekintu kyakitambuliza nnyo ku Pakalasiti. Kituufu. Tasukka waawo. So that is it. Waliwo nnyo kintu kiri special. Abantu abacelebratinga Juliana, abacelebratinga Juliana ayasalawo okubeera kyali. Now, ki kimukuumye okubeera nti legacy ye eri bw'eti eri celebrated ssaawa eno mu mbeera eyo. Ekyo ekyenjawulo waliwo element kati gw'ombuulidde Juliana nga ye nti si bw'atyo abantu nga bwe bamulaba staki pretending nga yeye. Naye tuzze tulaba ebintu bingi. Of course kati nga ye celebrity omuntu omumanyifu ennyo omututumufu alina ups and downs, alina ebirala byonna. Bino ebintu byonna Juliana yagezezaako atya obiyitamu okusigala nga akyali awo waali. Wadde nga muntu abadde ye waliwo ebintu bye yayiga wakati wa Capital FM okutuuka ku Nabikoowa. Okay. Selector Williams olunaku lwe basooka omukubira essimu ku radio ne bamugamba gw'osinga okuweereza wakati waawo n'omusaala gwe gwasooka okufuna ku radio oyigirawo bingi okolerawo ensobi olina byolowooza nti oli wa mutawaana. Kati Juliana afunye omulimu ku Capital. Excitement biki waliwo bw'alowooza nti akikubye. Ne bakola gundi before even Capital ne bakola Millennium Song ne mulaga nga afuuse ow'omutawaana ayimbye ne ba celebrities ebiseera ebyo Paul Job Kafeero bayimbye Millennium Song bakoze Vivi Lavin Irene Nambiru mu IG nalabanga ekintu ekikoze already ekiwedde. Kati ate n'agenda ku Capital ne bibanga ebitakwatagana ali ku Capital ng'alina okusalawo wakati w'okuyimba maama w'abaana yaani agamba kakati ngoberere stardom eno ezza olw'okuyimba oba nsigale ku Capital. Ku Capital gundi AM2 afternoon ekutte ate ne maama w'abaana yaani akoze side zonna ng'alina okusalawo agende eno aba yakayimba raga Kyagulanyi ate n'amuwandikira Nabikoowa olina by'oyigiramu ng'omuwala challenge gy'osooka okusanga ba boyfriend. Balaba omuwala omuto wakabi ku Capital, balaba omuwala omuto ate afunye hit otandika okukola ensobi ffenna ze tuzze tukoze wootuukira eno ku kuyimba Diana ng'otandise okudda engulu okumanya nti wali nali natomera ekintwala kubanga otuuka ekiseera Bobi Wine ne Junior nabagenda South Africa okuyimba ebintu bya Mbiire ne bafuna ssente ku muwala abadde anoonya ssente za maama we okumulabirizo ne ziba nnyingi naye ng'okutegeera kati nkole ki tafunye training eno yakubeera sita avudde wali mu high school senior 6 tagimazeeko naye ate ensobi zonna ze yakola awo yaggamba yayigayo ekintu kimu tokkirizanga stardom okuba nti yeekufuga nga artist. Tokkirizanga pressure from the fans kuba tubeera ba fans ba mirundi ebiri. Mwalina ba fans abali loyo nga babo baddala ne wabaawo bano abajja ne bayingiramu ba one time waabwe okubyayo ayimbeko kulwaga naye twagalayo bakukozesa collaborations enkyamu bawagizi be certain artist lwaki takolako ne gundi bwaba wakabi ezo collabo ozikola n'okola ensobi lwaki naye tategekayo ekintu bwe kiti ebyo byonna obikola. Kati Juliana watuuse olwaleero bw'ombuuza nti kiki ekigezezaako muyamba yarealizinga nti omuntu yenna bano ba one time fans tebalina kufuga loyal fans. Juliana teyagamba kutya meeting ako baana abo nga tebanaterera mu kibiina kyabwe team Juliana basooka kwetereza bakola ne bamuinvitinga ku dina y'omwaka nga guggwako ne bamuinvitinga finally najja ku mukolo gwawe. Ba radio presenters ne TV presenters boolaba nti bali team Juliana. Actually kimanyi nti Juliana yalina abawagizi abavaayo openly nga ba media ne boogera. True balina bangi omuntu omugamba oli wagagamira nvaako naye oli bw'omugamba nti naye gwe muyimbi wonno Juliana omwagala nnyo babeera Juliana tebamupuliizinga. Juliana y'omu ku bantu abasinga okuwuliza radio wano mu Uganda nga ba artist akugamba gundi onaakola bwati TV eno ekola bweki nabadde ndaba kino she won't tell you abeera eyo n'amanya omulungi n'amanya ow'ensobi era tasobola kukubira kugamba nti gwe radio presenter n'olyokonga naye ye bizze bimukola ki bimuyigiriza. Kati ye okusobola okubaawo yategeera Juliana is n'atuusa ku nsonga nti bw'oba oyagala okubeera successful music artist
mu business ne as a profession to promoting a song to make you brand ekola Juliana taba na nyimbo naye brand naye abantu bo balowooza nti birthday ye kya kitalo kubanga bakiyingira mu perception abantu buli muntu batuuka ekiseera artist ne balowooza nti Beyonce bw'akola photoshoot yentuufu omusajja yayambala wano blankets ani ono Jay-Z Kanye West ayina ebigatto gattaawa ayina ekipale n'akiteekamu nga kinene nebikwatagana naye olw'okuba Kanye West yakyambadde kati singa Juliana yali muntu mulala ku byayiseemu singa temukyamwogera kale ebigambo bw'obuuza selector ku Juliana budde buyinza sister wange faani wa Juliana owaddala nno era nga ye bwe yagambye nti mubavaayo openly ne baga kati ngeri gye bafuuse ba sister ate nawo tujja kumanyawo that is a story for another day but James nga sinnava ku Juliana selector ayinza obutambuulira bikyamu biri ku Juliana simanyi oba gwe obirina waliwo byotayagala ku Juliana abantu abamu nga babibuusa amaaso naye nga gwe abadde agoberera industry olina ebintu byolanogaa naye wano Juliana nedda alfa yanimbamu selector byayogedde byonna bituufu ku Juliana era nebyengenda okwogera ngaebikyamu si bikyamu ye just bwate bwe yasalawo okulivinga obulamu bwe ekisookera ddala omuntu alina stardom ya Juliana alina influence ya Juliana alina sente za Juliana alina okuba nga alina abaana bayambye okujja kiraba alina very good communication with her fellow female artists naddala era bo bayinza okuba abasupportinga simanyi Spice Diana okubabuulira basically alabye ebifaananyi ku birthday buli omu kutayinga nga akirinawo teri yakipostinga before teri yabipostinga before so nze kyendabanga kyenyinza okuyita si kibi naye kyendabanga maybe weak point yali badde akolako kwe kubeera nti appreciatinga nti yes you need to be secretive you need to live your own life at your own pace but also this is the industry that made her who she is and that industry she owes it some support because naye someone supported her to become who she is ekitegeera so nze ndowooza kyekintu kyokka kyoyinza okugamba nti tatuwadde kimala ku saidi talina tatuwa tayamba ku baana balala kugamba nti I'm going to do let me say 3 projects this year nga nzikola n'aba young artists just to give them you know a starting point nabo basobole okufuuka someone in society mu bayimbi baffe abali mu mainstream right now naddala abakyala in specific olina gwolaba agezezzaako okwagala okuyitako ko mu bigere bya Juliana Kanyomozi ebigere bya Juliana Kanyomozi bizibu ebigere bya Juliana Kanyomozi bizibu nate twaliyagadde omuntu ayinza omukoppako nanti kiringa okugamba nti omuntu agezezzaako okuyita mu bigere bya Bobby Wine oba Chameleon bizibu why the time they came industry yali ekyalimu ssente nyingi Juliana abula one because ayina financial backing yeyo nti ayinamu ku ssente ne bwaba taliiwo nnyo waliwo ebigenda mu maaso leero Spice Diana oba Shiba oba ani ne bwaba ayagala nnyo okubeera nga Juliana kiyinza omuzibuwalira because ayina okulabika the competition is too much today kitegeera tine Juliana yennyini she's one of the biggest artists in Uganda if not the biggest naye naye akola oluyimba n'olaba nga lustrugglinga selector ayina we yamuteeka sometime ku Africa yali Uganda yokka waakoma wuliriza nnyo omwana akola oluyimba n'olulaba olumu nga lukola ki nga naye lustrugglingamu because these times call for different approaches they call for a different way of being out to the public so kizibu okubeera nga Juliana naye era bw'otunula waliwo ekitiibwa abakyala kyebeewa Bashiba ba Spice Diana however much tubalaba nnyo mu public but there is a sense of ekitiibwa kyebeewa ng'abakyala ennaku zino era ogenda okumaliriza ng'olaba nti there is a sense of Juliana in almost every female artist in Uganda leero ow'amaanyi kiraba Shiba okubeera nga alina too much bakiyita batya alina too much self-esteem it comes from people like Juliana waliwo an all-star song millennium song era Steve Gini alonze Juliana balina akayimba ke baali bakola aka corruption mu Dream Studio Eddie awe yali agamba Bobby Wine balukyuse intro eri bagijje kuli bagiteeka ku neefuuke bambala nagamba yimba n'oyo omuwala naye mwalimu omuwala omulala yimba tambula
ne batamulonda ne balonda Juliana akomewo enkeera ba voicing tata w'abaana yaki yani okubeera awo Silver Kyagulanyi bwe yafuna olimba nabikoowa era bagamba ono muwala lumu wajja dukola ki kati ageza abeera ddalingi w'abantu okiraba kyobona nti ojja kwekanga nti singa tuli batukomye wano ku Mirror okuba endabirwamu okutunuza endabirwamu Irene ne Juliana ojja kwekanga nti waliwo factors eziyamba Juliana ahead of Irene nti talent wise bw'obateeka ku gundi ojja kulaba kirala ate bwe tudda mu bino ebya society kikyesazeewo ojja kulaba nti Juliana alina ye places muyisaawo ebiseera ebisinga